oli bulungi. Mwansanyusa okulaba ssebo. Nga tutyo I'm okay, how are you? Ndeka anti njikedde. Spice Dana supporting buli omu bambi. She's so loving. Kati naffe tulabe nga kikikwatako omuddizi w'omukwano ogwo. She's a freestyler. Oshegeera talina nnyo tabu n'abantu. Adiringa na buli omu. You know, she's a free spirit. Anaku zina abakyala mukuddewo omuze gw'okupandika ebintu bemukola biri extraordinary. Shiba yakuba gundi bbiri, Spice Dana akikoze naawe ate naawe ssebo kisoje wasembayo okukola yali y'amaanyi. Abakyala naye tuli battabbo obadde kyo mb'otidde nnyo. Mb'otidde nnyo tokiraba. Abakyala tuli battabbo ky'olina omumanya. Just bulijjo ndowooza mubamu obutakkiriza bukkiriza naye ffe tuli battabbo nga tusazeewo abakyala. Tetwagala kujjawo. Just twagala tulaga off potential, full potential, yeah. Gavumenti yavuddeyo n'egamba nti buli muyimbi agenda kubasasula omusolo. Owange bya gavumenti tobimbuuza mbuze ebinkwatako nze nkola mu gavumenti ndi mukozi wa gavumenti. Iwa kitondeka nenyumirwa kito. Akasembayo. Tuze tulaba abapromota nabo baagala gyebuka. Kino kitegeeza kyeri nga gwe omukyala omu ku bamanyi mu industry. Era yibuuze bapromota nze binkwatako mbimanyi. Era nze manyi bwentambuza bizinesi yange kati ne promota yamanyi lwaki asazeewo okukola kyaba akoze. Wede kyogenda ku affectinga okubandi bakutaddeko omusolo. Bapromota bakutaddeko ebanja eryo. Nalowooza nkuwulira wallahi. Simuwulira namuwulira. Wede kijja ku affectinga ng'omuyimbi okubandi bapromota baba batandise okubateekako sente bakasala sente. Tandise okondeke siwulira byogera. Abikoze. Obadde okyatugamba nti abalowooza okufuula industry muli bakamba. Balimba nnyo kati katukola ebintu ebiti. Mpozi nga mugenda mala muyimba ate mmwe. Mpozi nga boogera ebitakwatagana. Nga banayimba. Naye ffe abayimba onasigala ku mulamu abira bigenda tambula bulungi. Yamaani. Kino wali okirabyeko. Spice Dana kyabo. Syanko Uganda. Naye mbadde ekyo ekirooto kyange personally. Era bw'obola ku bitu ebintu byezeekola mu show ze tubadde tukola. Tulubirira ebintu ebiringa bino era tusanyuse nnyo kulanga Spice ate akoze ekintu bwe kiti. Beautiful show, a beautiful stage. Obimanyi bya B2C bwe tuba tuli ku stage performance byensuubira leero yensonga lwaki twataddemu engato tujja ate tumulabe tumuwagire. Yama ati byonna byebyo nabagambye eno temugera tusobola tugenda abakambwe ennyo. Spice mulimbi mulungi ali aggressive mukukyala mukozi ate ayagala nnyo abantu. Yamaani. Ekyamazima mu Uganda kiba tekiriiwo. Akikoze. I'm happy for her. Omanyi Spice from mukwano gwaffe ne Bushington mukwano gwaffe. So buli kimu tukyogerako tulina ebirooto bye twagala bitukole ebintu wano. Era songa lyo ku show yaffe walaba ekintu kye tugezaako okukola. Show yaffe gye tugenda okukola omwaka ogujja wano naye ogenda naba ebintu egenda okukola. Spice kino kyakoze kiwa music industry ekifaananyi ekirungi. Mubadde mu byasene muzi wa Nigeria esaawa muzituwe production yeeyo ya wano ate ne wanti wali yali agikoze okuleka Spice. Naye abawanoloza abadde babisobola ebintu ebyo bakunyoma abayimbi. Ebyo ebintu Bushington yabikoze. Bushington omanyi? Bushington ne Adam eyo ATS be bakola ne show yaffe. Otegedde. So ffe Bush tumukozeseza kuva ku ntandikwa bwe twatandika okukola show ne yaddako ne Spice yakola eya Freedom State yaggwa ne ya leero. Tulina ekifaananyi kye tubalaga kye tucreatinga ng'abayimbi abapya. So bino bintu binyuma ko tulaba nga binyuma tuli wano fena tunyumirwa olaba nga screen nnungi owulira eddoboozi ddungi twaleeta ba sound engineer okuva Malawi ne tubaleeta okuva Kenya ne Spice yabaleese otegeera kitegeeza nti industry tujagala
n'abantu bagenda kujja bantu baabo bonna bazze otegeera bakuba nti abantu abamu baba baagala ogifiisafiisa naye tebajja gifiisa at least betumanyi kyetwagala egenda bayamaanyi nkubuulira it's going to be a challenge omuntu yenna agenda okuddamu oteeka show wano n'atatuusa production eno it's going to be a challenge for that person ne freedom city twakolawo show ffe twamala ogikola naye omuntu yenna azawo production nga tenkana kitegeeza eddala ligenda lirinnya kati buli muntu nze nagamba omuyimbi ow'ebweru ne mulaga production gye nakola ne mugamba jangu ogenda beera ku show ajja kujja because it is that class. Wante mugenda kutandika kuseera kati tubane bapromota babeewerera ffe tetukozesa bapromota ngamba abayimbi generally abayimbi bapromota banagaana otegeka oba osasula abayimbi bajja kwetegeka amakampani gajja tuwa sente fe we are a brand bwengenda wa M10 njiraga nze otegeera siraga promota otegeera and we have delegated emirimu gino tufunye abaana abasobola okukola emirimu egyo abagirumba kampani abali professional abasasuddwa abasomye byetugobako lwakuba nti kamera mulimu aboogera bangi nnyo ate bw'oba oyagala okukola ebirungi osirika n'okola ebikola ne byeyogerera omukyala ye abadde nga tuwa challenge tatuwadde leero lwokka abadde ajja nga tuwa challenge nga naffe we tuwa challenge naffe tubadde tujja tuwa challenge kyogamba oyagala kisazaamu mbutebe tetuwa challenge gamba nti omwaka 2023 Spice akoze show esinga okuba ey'akabi era ekyaliwo esinga okuba ey'akabi 2022 B2C yakola show esinga okuba ey'akabi B2C yakola show esinga okuba ey'akabi 2022 2023 Spice akoze show ekyasinze okuba ey'akabi akola show giraba abaana bakola record mwagenda ne muwaana abantu ka Spice akoze recording nga nnya mulundi gumu si byakuleeta muyimbi mbwakatenrizinge ne mulodi aze n'akuba music n'olubuto ne lukendeera Spice Diana upcoming Spice Diana yeyeguliddewo yakulosinga kwagwe nasasulidde $2,000,000 show z'abazungu ziba bwezi bw'osasula okulaba Beyonce gw'olaba kati Spice kyakoze agenda yimba okuva essaawa 2 paka 6 kati abadde amwepankirako muddemu mwasame laba stage tebangawo avudde waggulu mu bire wa malayika bamuleese nange simanyi ayaya waliwo abadde basama ne bagamba nti oyo mwana bino mubadde muwaana mbu mwana Banyarwanda nti banyirira Spice Diana ye muwala asinga onyirira bw'otunulako nolaba 16 ye yeekuba n'ebifaananyi ne First Lady Barbi Kyagulanyi ajjeeyo famire yonna eri wano osegedde ogyeko ekyokuyisa osiina mwana muto omulaba osegedde mwana muto anyirira na buli kimu kyonna ge bayita amaanyi buli muyimbi wa Uganda atali wano oba star oli kakyere olaba bebe olaba First Family ya Kyagulanyi olaba Samisa Semakulu olaba Barema ono ye muyimbi aliko akoze ekivulu mu January najjuza muddemu mwogere ebbanga erisigadde oli okali aba VVIP liri awo wonna wajjudde kati si bigambo kwogera ye katenerizer yayimba nga awumuddemu yagenda okulozinga badde mboogere